waliwo n'abatagenda kuddira ddala katonda wange babombye kati n'ekisesa mutya abali Kachumbali TV kasubi tambulira ddala bulungi nnyo olunaku olwaleero ndi n'omusama mama abalimba wayi n'omusama abantu abave bweru babira basama abamu abalwezi basamaavu bwe kigwayo oza mu basama kale ndine anko mbazira tone nga yakava UK ajja kubidde abantu omuziki ensi yonna saakavaayo twakavaayo mwagala nnyo andi kati ndinaye bonna twabaddeyo ffenna n'abantu abalala bangi sinzekka kale bwe bakavaayo abangi naye nga y'omu kubasinze okusanyusa abantu ne Uncle Suna Ben bakubye abantu endongo buli muntu n'agamba weewaawo however nga kusheza ekyabaddeko ekyenjawulo kushendala ze babeera nabo amatabi tegavuddeyo we twabadde era twagenze tukisuubira kozi we twabadde twadde mu kifo nga kibikke nga tewaliwe atwadde mu kibuga wakati twabadde mu kibuga wakati actually omanyi London mugazi alimu south north east ne west kati mwabaddewa twabadde central London baitaho is it Piccadilly wananga ebifo biri eri ekibuga ky'omanyi London yenna afaanagana bagamba ekifo ekisinga obunene balengana kibasinga okugenda bagitawo gundi ki Royal Regency kale Royal Regency tulinayo show mu December nayo era muddayo anyumiza gwako kati okuva we mwabadde ne Royal Regency erietya kati kankubuulireko okuva we twakoledde okutuuka twadde tusula waliwo okuvugawo 2 hours we mwasuze ne we mwakoledde ovugawo 2 hours ate ng'enguudo z'abalisize zino ezaffe kulinga kuvaano ne Masaka ate wano okuvaano ne Masaka ovugawo ndooza 1 hour ndooza nga like 30 minutes ezigwamu tegeeza mwasuze embalala wawanvu naye amakubo gaabo bimanyi kuseereza buseereza kati wano gye mudda wowe distance erietya ne we mwabadde we mwakoledde wawanvu nnyo actually ne we twakoledde after party era nawo okuvawo tusula ate nga tuvugawo essaawa nga 2 n'ekitundu era nawo ng'ate okwata direction ndala ekifo bakiyita Park we twabadde club nga yatabu twagikubye ebinyaanya nzindalo gyadde givuddeyo ne gigwa n'oggwa experience yabadde etya ogenzegenzeyo kyabadde maanyi era kyova olabanga twagenza okuvaayo waliwo n'abamu addera batuwa gigs ez'okuddayo ne already nga jobs link ready twali tulina ne contract y'okukola endala mu December era tuddayo muddayo era ne jobs link tugenda kukolera ku Royal Regency ndowooza weekend yanga 5, 6, 7 December one of those 3 days kutugenda okulondola okukola jobs link kati nze tandaba akulaba kati lwaki tannaba kumanya impact yo naye kati tujja mutegeeza ffe abagimanyi mugambe mpolampola kugamba omwana ono era biki ojagera okulaba nga akacumbali kafuusa akacumbali tomanyi kyabakoze kakati awo tuveewo nga mutuuka e London ne ttiimu yo mwasimbula bameka twagenza abantu bangi twagenza abantu ndooza nga 20 mwagenda omulundi gumu twagenda abasinga twagenda lumu ndooza Bobby yatusangayo because twagenda ffenna twagenda Nubian Lee nze Suna Beni Nubian Lee Banjomani Jajja Pademani Saimo munene w'ekibuga bamukunja abo mchala Betty Mpologoma mzee Loli Fred Sebata mchala Ariet Sanyu gukyo omanya bangi timu twabadde bangi nnyo ba Hassan abo okwaliko omulenzi manager Moshi bantu badde bangi timu yadde abantu bangi nga bawerera ddala Douglas Wanga Viana Indi we were close to 25 mwagendera mu Airbus Bombardier Airbus twagenze na nyonyi ya Uganda Airlines Uganda Airline yatutwala era it was a direct flight genda n'okudda twasibino bya kutuyisa Beligi yamu ate manya yitawa Tebali mukutyamu kubakasa nalaba nga bakyusa yinnyini awo. Ebibozi oluusi bya bibozi. Mwana yatambula bulungi nga talina buzibu. Omwana yatuvuze ne tutuuka bulungi. Lwakuba anyway. Nera n'atuzza bulungi. Kali kano akuba
lwakuba ntwatuuka tukoye adde omanyi kalikoki ekyo bamanya kyabadde Maasa Bumerere ne tutuuka Gatwick ekisawo ky'e London bayitawo Gatwick obadde okimanyi ekyo kasita nakyo kitegedde London bayitawo Gatwick naye olaba nti kisawo ky'ennyonyi mu Uganda Entebbe kati wali bayitawo Gatwick mutuuka batwaniriza vibe yali nnyingi nnyo ku kisaawe awo twasanga batulinze ne tuvaawo ne tugendako awo ne tulya ku KFC ne tulya enkoko byonna nga bakugamba gaali masanyu meereere ku kisaawe awo tusinkalira ne Barisa Timo baali bazze Dabo nabo okuva eri baali Mawale bonna baali awo kati ye penge yeya kati iweeri ye gyabeerera ddala yali akyawandiika n'okuwandiika kakati otyo ataanaafu y'abantu yabadde etya abantu badde bangi n'abamu ne babagoba ku mulyango nga akazimbe kajjudde naye ttiimu mwagenda nannene sente omusajja yazzeyo sente esente kati kankubuulireko sente zibadde basasula eri nga bogattagatta ndowooza buli muntu abadde asasula close to mitwalo 25 ezawano bantu badde bangi wano mu Uganda omuntu asobola oteeka show ya mitwalo 25 nakola naye kenyini agitegesa ayinza obutajingira nayinza obutajja mu magambo nga temumulaba so performance mutandika performance yali no actually kati ffe soko tuwemu kagundika hint ka Bobi Wine wano okujja kati Bobi Wine okujja ffe twali ku stage cause kati ffe twatuuka ne tusoma embeera abantu abamu be twatambula nabo si bandongo nnyo kati oluusi n'abamu kale n'abamu abaalimu ab'endongo abamu tebategekanga ku ndongo kati otuuka n'omanyi waliwo otuuka n'osoma shono olaba kati wano mutegese muvudde mu mikono kati nga mmwe yaleesenga ebijinji nga mulina okugiyimiriramu okulaba nga ye afuna ekisinga kati twatuuka ne tusoma embeera nesuuno entusagamba kati tulina okukola kati tugitandike tunaalindamu abayimbi abana okuyimba tuleke tukuba endongo kati ne tugenda mu mbeera yonna eyaliwo ne tugitandika nennyingirayo wali mu byuma Suna n'akwata microphone ne tugitandika ne tubayisaamu awo n'abannaaba ne bagwa eddalu endongo y'eminyanya ogimanyi ggwe ne bagwa eddalu ne baganda kati bano tubalina tetwawanvuya nnyo abaana bali ne bakola backline neeteera bulungi nnyo tutandika okukola live bakabanda ne basumulula basumulula mukyala Harriet Sanyu n'atandika naze ndi mutendeke amatombo ganja zikekenda basumulula Buganda ne bugwa eddalu then Joey Landa nako ne kayimba mukyala Betty Mpologoma najja naye n'ayimba kati kwa yo share sookera ddala Mzee Sebatati yayimba tiya performinga cause waliwo yoleke yali mungi nnyo obudde show yatuuka neeraluka ne tulabanga Mzee tajagisobola ng'eraluse kati nga yeetaaga bano ba afiru nice ate nga toyinza kuleeta Mzee Sebatta omubanja ekyo oba olimba kakati nga wagaddewo dda tebasobola netuddayo Betty Mpologoma bwe yava ku stage netugenda twamuwamba akyali mu kumaliriza nga ali mu kumaliriza Oluyimba Road enamba tujja ne tuvaibingamu ne tugezaayo waggulu akati awo nnyini omukulu wali ne bamukolera olukuubo ne tumukolera bulungi nnyo buli kimu ekyanagisabo n'emikono egidda waggulu abaana tomanyize muze nsiba okwagala okubisa abantu jambo mu nsi yonna awo nnyini omukulu najja yayingira na Badman from Kamocha atandika na Badman from Kamocha naye nga benna yalira performance era abakalabanda basoliri bandi abajuba bulungi nnyo yonna bagenda bamugatiramu ennyimba z'abasuddawo zaaliyo babbiri nazikubira ddala bulungi nnyo nga bwomwanyi ngaazijaminga mu freestyle bwe buli obuli political so sho neba nnungi ni waliwo the other kati yajja of course ne Nubian ne bakuba bamaliriza ne tugattamu awo akanyanya kati nnyo of course tewaliwo nnyo obudde bwa performance ey'engazi yaffe ya bulijjo ne tumaliriza hali kumaliza kati zinoonya mwenda za kiro nga bukedde of course ne wamu bwali bukedde kulira nombwe ne wamu
ojulidde olidde byachogera nagambye oli musama olidde ng'ekisawo bwene wamwe bwali bukedde naye by then olumwe mwali eno fe twali eri ekituufu era kati bwabali nga bukedde ekyo banjogedde kyaki so byebyo tompadde momenti wano ya Mukunja alinya ddi ku stage ya Mukunja naye performance ye yali Mukunja ye yava ku stage Mukunja actually ndoze yesookera ddala ku stage nga mumuvuddewo nga tuvuddewo gwasookera ddala najja n'abawa awo ndaba nga abantu bakyalina akasente Mukunja yabafunamu omukisa bajjukira alina kiri ekiyimba kye kyamanya tuwende tutooke manya ekyo ekiri politiko Kyagulanyi anayingia bwe bityo songa ekyagulanyi kati abantu ne bakyagala nnyo ne bamuwa ssente bamuwera ddala ssente zaali ziwera kati Simon yali oku stage awo nga ayambako abayimbi omukubiriza gira kuyita ono n'oli kati ku stage twajja nga Betty Mpologoma amaliriza nga Bobby ajja watu amagamaga erisho twatuuka mu mbeera nga olina kulaba kyetaagisa nga kyokola okitegedde nga mugi ownize efuse yamu of course kubanga nze gambye nti twatuuka mukadde ng'ojambala n'owulira nti singa nze mbadde nnyiniyo wano mbadde nkola ki watatuuka Simon ndowooza obudde obwo baali Simon twakolanga bwe bagire banywamu ate nga bw'omanyi obudde obwo hype etuuka n'erinnya wagguluka nobanga kati omulimu gwa Simon ku sheeyo gwalimu yali MC ye Douglas yani indi bali ba MC tekituuka MC bwe bafuwa omuyimbi yamuyambako bibamwe ekyokufuwa ngo Simon naye yabiyambako kati ne ssente za Mukunja era byali mu mbeera eyo nti Simon yali wali ku stage ne bakuŋŋaanya ssente mu kijampa n'azitula n'azijjayo era Simon yo namulaba nga anoonya Mukunja mu ssente ze bwamulabako n'agako yambuuza nakole muga Mukunja ayingiddeyo munda mu washoes kati wavaayo ndaba ono abuleeta ekijaketi akimuwa Mukunja nga bomanyi nga wakava obooki ate obookyeza amazima Mukunja apafominga bulungi era abantu bamwaniriza kati ngaali wali nga akavimbo kakyali bubire kati ndowooza Simon agaana naye mbweno oba yalowooza nti azeerabidde sinza kitegeera naye biri bwe bityo nalowooza engeri gye byalimu kavayibu k'omwenge ekiro ekyo nabiki byonna badde balina okutuuka ku nzikiriziganya nga tukyaliwo kati gwe omanyi otya nti nno Simon abbye ssente za Mukunja kigambo ng'okikubawo nnyo nkyogedde kale omanyi otya nti nno Simon abulankanyiza era kinene omanyi otya ti nno Mukunja yeemulugunya nti ssente ze teziwera nti waliwo akasente akabulako ekyo nakitegedde jjo kwosa ggulu nga sho yabadde nga yaggulu emisana Mukunja ajja mu lumu twabadde tusulaze n'essuuna wali tubadde na lumu yaffe tusula egi ng'erimu ebitanda eby'enjawulo kati Mukunja ajjako nkona atugamba bannange nomanyi ekiriwo akati Simon ssente ze bampadde eggulo yazitutte yabaga nti yazibbye teyakikubawo bwatyo kyeyayogedde lwakuba saagadde kyo kakati nemugamba ate ekyo kiri mbitasoboka tukubira Simon ng'agenze ku kisaawe kya Seno yabadde ku Emirates yagenze gula mujoozi yadde oba yagenze nabosiba akazente agenze kalangula so kati byakomyewo ne tubayita bombi mu luumu yaffe mwe twabadde ne tutuula ne tuwogeramu ng'abantu nze nga ndooza bikoze eki biwedde Mukunja n'alaga nti batuuse ku nzikiriziganya ssente ze yadde alinawo Simon azikwata azimuwe ye zaaga azaalinako era ye Simon ng'aga nti ssente wakati mu vibe y'ekiraawo nti yawaayo n'abamu ku be yali awaayoko ono gye nina Mukasa wala yadde alina eddenziri lyali naye awo nga bapepe y'ekiro lwakuba yakalyanyize ne limulekawo yawadde nnyo suuna obudde bungi kakati Namukasa tugenda kuddawa Namukasa atambudde n'alekawo Namukasa n'agenda nga Namukasa obudde abuwaddemu suuna buli kaseera ne suuna koyi n'anyiiga omusajja adde mutuufu nze nange natuuse ennaku nenkwata nga Namukasa yerabidde omusajja gwezze naye
So kati obufumbo bw'abandi suna takonoonye. Nobyaffe bya radio badde banyumya ku bya radio. Saimo namukaso oyo mukuba yawadde sente namukasa namuganda mugamba oli mukunne abululira mu mbeera y'okusaaga kati suna yagamba era nange nabirabyeko nga Saimo sente yazigabidde mu mbeera eyawo abakubye ebyuma n'amuwaayo era n'abebyuma yabawaddeko ku stage Omugagga. nga sente sizene n'azigaba gwati yaddaire ekijaketi Saimo bannange kakati Saimo atuuka okulayira maama we. N'amulayira naawe ng'olaba. Twabaddeko. Ng'ate kaakati ki? Ate nze maama wange nnyina. Oli nnyina. Oyo yamulayiridde. Kitegeeza adde ku mazima meereere. Era ngenda omuntu atuuka olayira maama oba mutuufu. Nange otuuka okugirayo maama. Mba 100% ndi. Era waliwo era babalayiddeko. Mulayira obulayizi aba abadde ki? Bali naye kale nze ekintu kya Saimo ekyo eno ndowooza yange ngaazi kubeera nabadde kyennemerako twaberedde mu ruumu awo nagambye mukunja tukola ne tufuna ne tufiirwa ne tutafuna ne mugamba nti luno nalusobola oddubala mwezi ezifudde ne mugamba naye ekirungi babanga alinawo ne zaalinawo nga zaali wiringi zikuwera zikukwasa kuba ne sente nazijje ku Saimo mwamukunja addadde ku buliri obwange bwe twabaddeko Saimo nga tudale ku bwassuuna ng'akwata sente zo then Saimo ne yeeyama ng'agenda kuwa mukunja miliyoni mmeka endala 3 miliyoni 3 mani kunja n'agaana nga ye ayagala ki kati ekyo kinnyini kyoweebuuza nange kyenasigadde neebuuza era kati otandika okufuna feelings endala n'ogala kati ate ono kati ayisaawo ki oba yabadde ayagala mukolerako linnya anti kati otandika okulowooza ekyo bw'ola kubanga twatandise nze twayogedde netwogera n'emukunja naye n'atuwa ekitiibwa n'alaga nti atuwulirizza then oluvannyuma twavuddewo nga n'okuseka baseka nga bawayira ebigambo niŋŋamba osanga olutula lubadde lwa bibala Allah twaddeko airport wane Gatwick nga tukomawo kulinnya etuleeta e Kampala nga video kizeekola ku TikTok okwo anyway simanyi taye nze nalabye endowooza kale ensonga yabadde exaggerated yagaziye ensonga yagaziye yabadde esobola okuggwera wali siri mu kuwagira Saimo kye yakoze but still nemukunjera kye yakoze nakyo kyera sikiwagira naye banne Katonda atuuse ebintu mu lusaago kuba kaakati kitwalemu nti singa gwe yabadde ku stage ng'oyambako mu n'akwesibako ate jamuwa zonna gy'obuzirikizi yasasudde naye kale ekyokuteeka videos mangu kyapu kisobola okukyusa endowooza yaffe abalaba ebintu abalala netukirabanga nti ekigendererwa kiraka si ssente kiranga okulabika obulala kubanga nabadde ndowooza nti wabadde waliwo enjogerezeganya ezisoboka okulaba nga tetutuuka yeeyo kubanga ffenna twava eno mu kyalo nga tugenze Kampala kukola ate mukunjera ezo sente yali tazisuubira byonna obirowooza n'obituukamu awo n'olaba ndabanga ensonga eno yabadde exaggerated yagaziyiziddwa unnecessarily. Kati ekibuuzo ekirala ki ekyakomezaawo Uganda mwene ensi ebulidinga tebulidinga abantu awo kigambibwa nti waliwo abaasigaddeyo naye gwe oli wano eno wakomye ani akati nze kirungi nti osanze wano nga ndi ku mirimu gy'abandi nkola kati emirimu gye yadde gimpita nze ne bemba saalyagadde kudda mirimu ejadde gimpita naye nga waliwo abaasigaddeyo kituufu waliwo n'abatagenda kuddira ddala Katonda wange baabombye kati n'ekisesa okuva olwaleero balawo omwezi nga gumu mugenda kubaako be musigenda okusooka okuwulira nti baabombye kyokka era mugenda nakubaako abalabe mukizuula nti baabomba yadde tebamanya nti baabomba abantu abamu tugenda tegeera butegeezi nga wayise ebbanga nti baabombye abamu mujja kumanya nga wayita ebbanga mumanye nti baabomba yadde kati amawulire tegagenda bateekako nnyo emphasis nti baabombye waliwo we mugenda okuwuliriza wano
waliwo kati be mumanyi already nti babombye era mugenda boogerako waliwo be mutagenda kumanyira ddala nti babombye naye bwe wanaayita ebbanga mujja kukimanya nti babomba nga babomba ku luli lwe twali nabo kati nga temugenda kubateekako emphasis nti babombye naye ng'ebyaddala bakoze eki babombye ng'ate bamannya manene mu ggwanga lino. Kambuuze okubomba kwabwe gwabadde okuwagira andi kati nze sinza kuwagira oba butakuwagira kubanga sinze bo nze nakoze kyempagira kwekudda. Mukunja atugambye nti nekyamusigazaayo kumaliriza nsonga za Simon ate mu Simon ye yakomyewo. Simon twakomyewo naye Mukunja agambye yasigaddeyo kumaliriza nsonga za Simon. Sikimanyiiko ekyo nze teyakiŋŋambyeko naye ye Simon yakomyewo. Simon twakomyewo naye ekiro ku nnyonyi. Baani b'olishuwa nti ono ye yabombye yeyo nyinza obutatuukayo naye nze nkugambye waliwo benkakasa be mwategedde nti babombye twabadde tukyali nayo nga bo mwabategedde dda nti babombye era abo bekituufu bakoze ki babombye. waliwo be mutannaba kumanyako nti babombye ng'era kigenda batwalira obudde bungiko okukimanya nti babombye naye ng'obudde bunaayitawo nga bugenda bweyongera mu maaso mujja kukimanya nti babomba ng'ate bamannya manene mu ggwanga lino. Okubomba kw'abantu kuno eno kuba kutya bw'otuuka eyo mu dduka buddusi oyingira street tolina by'oyingira street wakati fe abantu bonna be twabadde nabo twabalese ku hotel hotel wetubadde tusula ffenna tubadde tusula ku hotel emu eri Croydon bwe bagiyita no yo hotel ekitundu nga bw'ogaa nti Makindye kati London mugazi gambye alimu west south east ne north kati mulimu ebyalo bingi kati mulimu ebitundu Croydon aliraanye ne Brighton wali Brighton city ye wali club ya Brighton and Hove Albion kati aliko kamera yombi badde abantu bonna twabalese ku hoteli era twabaleseeyo nga beebase kigambibwa bwabadde beebase twabadde ffenna tulina okudda jjo era ababadde beeteefuteefu okudda ne tugirinnyo etokota ababadde batali beeteefuteefu abamu ne bongezaayo okuextendinga flight yo sologa mbadde nzirayo mu Mande kati kanzireyo lwakusatu communication eyo neekolebwa earlier on ne bakolera enteekateeka ezo era mu abo mulimu abamu nga tebayongezaayo nga flight yaabwe yasigaddewo nga bwe yabadde erina okuba naye ng'ebyaddala tebaboodinze tebalinnye kujja kati awo anti kyaneyote osigalayo busigazi nobeera ng'otaayaaya ati kati jjukira nze kati engeri gye sibombangako tobimanyi ate nga sina nanteekateeka zibomba kati dynamics z'okubomba ne logiki waabyo ndabika simukola ki simumanyi kati kigambibwa nti nno naye wabaddeko yabadde akusendasenda okubomba waliwo omukazi yadda ngamba okumpasa ayino kyadde kiwala kito omukisa n'ogufiirwa nsimukisa nawonye omuwala yankubye enjiri nga kito bwe kitiribita kiwala kito ndayika nkisinga obukulu emyaka nga 10 n'okusoba kati wagaanwa kiwagaanye kati nze nga mukazi ampasambo ate era gwabeera ng'omukulu kuba owaaye gw'omukulu nga kyekiri nga gwekyo kikulagira ne street kati ita okkirira ogenda ali mu katale ogule kikoleraga era ku mpapula kasazigira nga weekya kisiruwalire muli kati nina abantu abala baagala ennamba yakyo girina kyadde kyagala nza nti kyokka no on a serious note omuwala yadde asinzidde n'ava ne ku byabadde akola n'ampeera ddala nakyusa n'entebe yabadde awo twali tutudde bwakusemberera bw'anagamba mu kutu bw'ati bwenzira mu kutu kweno bwenkyusa bw'akyusa bwadda mu kweno ng'alemeddeko ali serious simukisa kati ekitegeeza nabali ababombye babombera mu mbeera bw'etyo kyomukazi ayinza okugamba ani kati embeera y'okubomba eri fani osobola okubomba nga togenze kufumbirwa
osobola okubomba nga togenze kuwasa tugeze nolweno wakyaliwo kacumbaali nemugira musula eyo biri abwe ebityo naye kati nze ndowooza mbeereko okkiriza nagenda kulyanga bwenkoza nadde ngudde mu bintu wange oba omukuwa nambaye abantu bajagala nakuyanga mama kale nga tuwumbawumba ddala kituufu Uganda esinga Bulaaya wakati gwe Uganda obaddeyo ne Bulaaya obaddeyo akugisengamu kayimba tokamanyi Uganda esinga Bulaaya okuba omubi